kuba kanga wakitegedde kirungi bakitegedde nti mikwano gyo gyobeera nagyo egimu kwe kuli oba yinzo bato yagala mwogera anyway naye ogenda kikolera ki emikwano ogenda jawula ku bizinensi ate nno kati Ssebunya manze njanga kuyigize wena ali eyo bw'omanyanga mulabewo tomuwalana musembeze olwananga nnyo mulabewo n'awangalira mu mirembe n'alaba embeera gy'otuukako n'alaba emirembe gy'otuukako nga waali mulamu kuba bw'avaawo ate anaamanya atya tolina sitepu gy'otuuseeko alina okubaawo abalabe bo kate gwena balaga nti nedda kino kituufu sibalinako na buzibu baidawe wenanga omanyi nti Ssebunya mpalana sikulinako buzibu senwanyisa bulamu bwange kuba bulungi naawe njala obeerewo ng'onwanyisa bwe kityo kuba ne wiiki gye bansibye nyinza okuba namusanze nga takyusizaadde empale nga yasigadde nga bwali yasigadde yeyeye nze Ssebunya yeyeye tasobola kuba nze nange sobola kuba ye kyekyo awo wenyini Ssebunya piki zino wasitani kwezitema abantu katusanze okulaba challenge entuufu bo bagamba abantu kati watandise okujja mu bizinensi z'abasajja oba mu liigi y'abasajja ebyo byonna bibeeramu kati ogenda osajja kula ogenda kujjayo ekigere kamera esalemu katini ebintu ebimu ebyaddala kyo kati ne mulaba nga ntimbye niigina nga ngipositinze nalaluse bulaluse ebyaddala temumpabula munsobize enkola munsobize zange nze ndaba mu bituufu byereere kuba kati ne niigina eno wesijjibalage nti yange mujja kulanga nayo bankutte nti niigina Ssebunya yagibbye naye wena agigulanga we nengikutera nti Ssebunya nagiguze jaga neyo niigina yagitulaga ngine mbali mulaba ennyumba yange buli kimu kati okimanyi nti omuntu yenna aliyo ate okwetantala ku nnyumba yange nti sasa najje kubirako kifaananyi